Weewaawo abantu bangi batuukibwako ebintu mu bulamu ebitali bya bulijjo era ne beewuunaganya era ne beebuuza kino kiva ku ki. Okugeza omuntu ayinza okuba yeebase n'awuuna n'abeera ng'awuuna ekiro oba tugambe mwana muto. Okuwuuna ekiro ebintu binyenye ebijja mu kintu ekyo gusobola okuba omuzimu ate asobola okuba lubaale yenna oba omuntu awuuna. Osobola okuba olina omukyala mwebase mu buliri ekiro n'abeera ng'awuuna oba omwana omuto. Ab'edda baddiranga ekyo kankireke kye baakozesanga kubanga abasinga mukifuula ng'emmundu emmenye obutatereeza lubaale mutambulira ku buweerero bwa buli budde. Era nze omuntu bw'ajja nga ayagala kuwummuza mpewo ebyo sibikola. Empewo zibanja zitereeza ndate kuziwummuza kyobola abasawo abamu tebawangaala. Akolera ku mulwadde ono by'ayagala ne kireetera omusawo ono okuŋŋaanya emisango egya buli budde ng'alemesa lubaale ono okutuukiriza ensonga ze kuba zzukulu. Kakati ebintu by'okuwuuna eriyo omuntu asobola okuwuuna tugambe agenda kwebaka, tugambe ali wakati w'okwebaka ali wakati w'okutunula n'okuba nti otulo tumutwala, gutera kuba muzimu. Kati katuwulize ekibuuzo ky'omukyalo ono kubanga oyinza okusanga ffenna kitukwatako. Okitegedde? Katuwulirize. Olamusizzaako jjajjaffe Mulangira Jjuuko Munnabuddu, weebale kutusomesa mukama waffe. Jjajja, nina ekibuuzo kyange okusinza ku bulamu bwange ebintuukako. Jjajja, waliwo ekintu ekitera okunzijira mu kitundutundu wano nga neebaka nga ngenda okwebaka, awo ng'otulo tukutwala naye eno ng'owulira, otulo tukutwala naye ng'owulira owuliramu ye. Jjajja, otulo bwe tuba tuntwala bweti nina ekintu ekigira nempuuna lumu ne ŋŋamba Kakati ekyo kintu ky'okuwuuna nti ogwo guba muzimu. Era abantu abatera okufuna ekintu ekyo ayinza okulumbibwa ekintu ne kimukwatira ku buliri ne kimunyigana, ye n'awulira ng'aleekaana, n'awulira ng'akuba enduulu, n'awulira ng'asaba obuyambi, bannange naye ng'atamulinaanye tawulira. Oluusi olina musajja mu nnyumba naye nga tawulira, n'awulira kimu kyakuwuuna. Okuwuuna kwo kuyitamu naye gwe mu kuwuuna ono awulira okuwuuna gwe eri oba olaaja nakkuba nduulu naye ng'ekintu kikukwatidde ku buliri nga kuwulira bw'oyita owulira oyita naye nga tebawulira, bo bawulira kuwuuna. Kati ogwo muzimu. Okitegedde? Guba muzimu. Katuyongereyo tuwulirize. Ekyo kintu kinzijira nnyo 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 ng'otulo tuntwala awo. Ndogerawo nti nempuuna nga otulo we tuba tuntwala bwe tuti muzimu. Jjajja, ekintu ekyo kibeera ki? Kubanga ekintu ekyo kinduddeko nnyo nnyo. Muzimu. N'ekirala jjajja, nina era mu masekkati nga neebase mu kiro nnyinza okusimuka, nina akantu akajja ne kantuga, kankayite kantu kubanga nenkolola nnyo 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 naye ng'akantu ako kakalu. Omuntu nga kati kangereze ku nswa nga wonaaba ng'oli enswa, akooya k'enswa ako ne kakulakira oba ne kaba nga kakutuze, ng'owulira akantu ako owulira ng'akantu akatini oba akakutuze kakolakidde naye ng'owulira nga buli n'okolola naye ng'akafuba k'oba okolola nga kakalu. Nkolola nnyo nnyo naye nga nenywa ku mazzi, era amazzi gansula kumpi mitwetwe kuba neemanya ekizibu kyange. Naye ekyo ekintu kituukawo ebiseera ebisinga nga neebase mu tulo nga ndi mu tulo ddala ddala ngenda okudda engulu ng'akantu ako kantuze nga nkolola. Okay. Kakati nnyabo
ogwo muzimu. Omuzimu ogwo jjajjaawo oyo oba ssengaawo oba jjajjaawo, muzimu ogwo guba omuzimu gukutuddeko oba gwa jjajjaawo oba gwa ssengaawo. Naye ng'omuzimu ogwo gukuliko nga gwakulonda. Akantu okutuga oba okuwuuna, ebiseera ebisinga okuwuuna oba wala, omwoyo gwo guba gukyadde wala nnyo ewali abantu abo abaaseerera. Kati oba wakati mu kukwataganya, okukwataganya oba oyinza okitegeera oba ng'omusezi bw'anaakubaka okitegeera, oba wakati wabeerawo abeera akubase naye ng'akubase mu ngeri y'okuba nga teweetegese kubanga kubaka. Kati okuwuuna okwo eri mu bw'omwoyo oba olaajana, mu bw'omwoyo oba olaajana. Kati okuwulira akantu nga kakulakidde oba ng'amalusu bwe ganaakutuga oba nga bw'onoolakirwa akooya k'enswa oba akagulu k'enswa ku bulago, omuzimu ogwo guba gugezaako nnyo okulwana okuyitawo okujja okulamula. Wabula olw'okuba nti si ye process gy'oba olimu, oba olina okutugibwa amalusu oba okuwulira ekintu ku mumiro nga kikulakidde oba nga kikutte ku mumiro, ekintu ekyo kifaanaganako omuntu bw'anaaloota ng'alina ebintu by'asika ku mumiro. Okitegedde? Ng'alina ebintu by'asika ku mumiro, tugambe bibanga bigoye, bibanga bisasiro, bibanga bipapula. Ogwo guba muzimu. Ate ogwo omuzimu ogukuloosa nga ku mumiro kuliko ebintu ebikutte, osika ebintu tebiggwayo biringa biwuzi biki. Omuzimu ogwo ebiseera ebisinga obungi okujja kwagwo oba olina okukola emikolo egiwerako, gamba ng'okunaaza eddagala erisumulula, kutwala ku ttale, kugabula kita kya mwenge wa ddungu, kuteeka mmwanyi ku kiteete, kukuleeta ku kitooke kya nakitembe, kuteekawo mmwanyi, kukunaaza kyogo, kukusumululirako enkata, kusumululirako ekisubi. Omuzimu bwe gutyo olina okuyita mu pulosesi. Bayinza okuwa omulandira gw'akava magombe n'ogugaaya, oyinza okugaayizaako obukoola bw'akava wala ku mulandira ogwo. Okitegedde? Basobola okuwa ekyogo nga kirimu amazzi g'empoppogoma, gano amazzi agaba gerembese mu kiti. Eyo na pulosesi sayansi abasawo bamukola, naddala Lubaale ng'abadde alaga ekintu ekyo nga kye kikulembedde. Osika ebiwuzi tebiggwa ku mumiro oba biringa bipapula, biringa bigoye biki, ng'ebintu bikuli ku mumiro mu kirooto naye ng'obisika ku mumiro nga tebiggwayo, kintu ekifaanaganako bwe kityo. Kati sayansi oyo atambula atyo, era sayansi oyo bw'akolebwa n'ayitamu, omuzimu ogwo guba gulina kujja kulamula. Okitegedde? Kati wabeerawo ebiziyizo oba oluusi nga waliwo ab'ekika baasimba eddagala ku malaalo biki, kati ng'omusawo n'alina okuyisa mu sayansi awerako. Okitegedde? Lwaki muyita sayansi? Nti ekyo kintu kiri mu butalabika. Omusawo ajja kukusumulirako enkata ng'ogirabe ng'agikusumulirako naye ng'ate jjajjaawo asumuluddwa. Omusawo ajja kukuteesa ekita ky'omwenge ku lusozi, olaba mutaddeyo obuteesi mwenge, jjajjaawo yagaana dda okulamula, mugende okutuuka mu ddiiro atuuke alamule. Kati tuba tumuyita sayansi. Okitegedde? Abanga sayansi kuba tolina kintu ky'ogenda kusumulula ng'omulwadde akiraba. Togenda kuddira kintu kyeteeke waliwo kisumuleko muguwa ng'omulwadde akiraba. Sayansi okukolera omukolo ku muntu omulamu ate ekitalabika ne kijja ne kyogera, kituba tumuyita sayansi. Kati sayansi oyo abasawo bamulina. Okitegedde? Bamulina era bamukolera n'akola. Omuzimu ne gujja ne gulamula nga bagusumuludde naye nga basumululidde ku ggwe. Emikolo gye bagikola, kutwala mwenge ku ttale ewa ddungu, n'otwalayo omusito gw'ennyama, n'ovaayo n'ogenda ewali ekiteete n'oteekawo endeku y'omwenge, n'oteekawo amatu g'emmwanyi 4, n'okomawo ku mbuga ne bakuteeka ku kitooke kya nakitembe ne bakunaalizaako, n'okiyita wakati n'oteekawo amatu g'emmwanyi 2, n'onyenya ekitooke n'oga emizimu gyonna egitudde mu kitooke, bannaawe bajjajjaffe mwenna mujje yessaawa, n'akusumulirako ekikata enkata n'ekisubi, n'akuwa omulandira gw'akava wala n'ogaayizaako akeerula. Okitegedde? N'obigaaya nga bw'omira otuzzi, akuweerako n'olukandwa n'olunywa. Okitegedde? Genda okulaba ng'omuzimu guzze. Kakati mu mbeera eyo guno muzimu gwennyini okukolola okwo ng'olina akantu akakulakidde, ogwo muzimu. Twawule okukolola okw'akayizzi n'okukolola okw'omuzimu. Okukolola okw'omuzimu ofuna ekintu ng'ekikutuze, era mu buliwo mu bulabika
omuntu singa akwogerako n'akwogerako ng'abantu bakwogerako emboozi, amalusu gasobola okutuga mu mulundi ogwo gumu, era n'okolola nnyo akalusu nga katonye mu kamira akatono. Okitegedde akalusu katonnyayo ettondi mu kamira akatono, naye obonaabona nako mukyala. Okitegedde? So awo wabeerawo ababa bakwogeddeko. Singa abantu babeera bakwogerako mu bubi ng'ebintu tebisanyusa, eddusu eryo bwe likutuga olwanagana nalyo ddimala mu kamira akatono, wenna oyinza n'okumyuka amaaso n'ojja n'amaziga ng'oli mu kukolola. Kakati ekintu kyo kikwatagana mu bwa buntu. Kati ekyobutalabika naye nga muzimu muntu muno naye nga muzimu, kyekifaanaganako kino eky'abantu okuba nga balina bakwogerako naye nga tomanyi we bali n'otugibwa amalusu. Kati kino eky'omuzimu ofuna ekintu kibanga ekikulakidde nga bw'onoolyawo akagumba kangege ne kakulakira, bitefaanagana okuba ebityo n'okolola naye nga tekavaawo. Kati ogwo guba muzimu, naye omuzimu ogwo guba gukubanja oggulire. Kati gwe mukyala gwe bakubanja okutambulako, oggulire jjajjaawo. Okitegedde? Oggulire. Okuggulira kwe kutandika okwezuula n'okwenoonyerezaako n'okubaako by'okolawo, jjajjaawo asobole okubbulukuka ku nviiri z'abalamu, oba asobole okwambala ennyama yaabeeko ky'ayogera. Alina ky'ayagala okwogera naye gwe kizibu, gw'okyamuzibiikiriza. Kati ekinaava mu ekyo eky'okukolola ng'olina ekintu ekikulakidde, ojja kusanga busanzi bizibu, kuba ajja kuba ategedde nti ogaanye kiwedde nti ye katandike kukumetta bizibu biki, kufiirwa mirimu biki, balenzi bobeera nabo badduke. Tuwe ebityo omanyi bajjajjaffe bagezi, bagera bye musinga kwagala mirimu agirinnyamu n'alinnya mu bintu by'obwenzi ebyo. Manyi kati ono omukyala ebintu by'obwenzi ebyo abyagala nnyo. Kati abawala lubaale yabanogera eddagala, bw'oba oyagala akole ky'oyagala olinnya mu bya bwenzi. Manyi kati abaana benda ssebo, benda obusolo babufuula bizinensi, babufuula kyakulya, mbu baazibuka amaaso bwe bagamba. Kati obusolo babulabanga zaabu, abamu ensangi zino babuyita sukaali. Weebuuza sukaali kyeki? Obusolo k'otasobola nakutabula mu caayi n'anoga, akatali muwadde ekiwoomamu mbu sukaali. Kati abantu batandise obyogera mbu simanyi ozadde akaana kawala yazadde ka sukaali, ate ne baddira omwana omulenzi ne bamujerega nnyo ne bagamba mbu yazadde gubbi. Ekizaffe abasajja tetulina makulu mu nsi, abakazi be balina amakulu. Kyetaaga gavumenti ezimbewo ekisenge batwawulemu tulabe. Bwe mba nga abaana abalenzi bazaalibwa mugamba azadde gubbi, ekizaffe ffe abasajja tetulina makulu, mwe mulina amakulu. Okitegedde? Ate nga mwe mutwekolezaako ne mwebyula ne musiiga ebisige ne musiiga emimwa ne gibanga emabega w'enkoko, mwekoza era nga munoonya tubagambeko, mwe mwaleeta n'endwadde. Okitegedde? Basajja batu mwe mubeetega. Bwe mubeetega ne babaagala nga mugamba mbu abasajja be batunoonya. Omusajja asobola okwambala empale emu mu mwaka, asobola okwambala essaati emu emyezi 6 ne wabira tagikyusa. Naye mwe mubeetega, abasajja bo tebabeekolerako, mwe mutwekolerako. Ate mulina okumanya kino nti tuli bakoowu, buli musajja alina waali yakoowa ekintu kye bayita abakazi, tayagala nakumanya. Era abasajja abasinga obungi obasanga nga bali ku byabwe mu bibuga, mwe mubeetega n'oddira entumbwe n'oteeka entegetege wabweru nga ziyita jangu eno. Amaaso bw'ogenda okutunula ng'oyite wali abasajja otunula 45, eriiso litunula 45, abamu libeera mu 90 degrees. N'olyoka weemolera ku basajja oyitawo wena n'okyusa n'entambula otandika okuyiguliza n'obanga ensejjere eyingira enkata. Okitegedde? Mwe mugula tube, mwe mugula ebizigo ebya buli kika, mwe muddira olugoye olwambaddemu ennaku 3 mukati luno busimanyi lukaddi. Ffe abasajja twambala empale emu mu mwaka. Kati njagala ombuulire ku ffembi, ani kikemo kya munne, ani akema munne, ani akwana munne. Ennaku zino mwetega, abakazi mwetega okufa obufi, ne bw'oba toyogedde ebikolwa byo n'oddira entumbula okuba olaba nnungi eriko mugaba n'ogamba ejja kukuba abalala n'ogitwalira wabweru n'oyambala leegingi mu maaso wano n'ekuzimba wena n'obeera nga w'osibidde ekisujju. Abakazi bambala leegingi ennaku zino n'abanga asibidde mu maaso ekisujju. Abamu atandika n'obusolo buliisa mu butikako ebigimusa, n'oddira obukuta bw'enkoko n'oyiwako ne busulako. Okitegedde? Mbu wazimbe. Okitegedde? Abatera okugenda okutemesa kuba bamalayo ab'oku kkubo, omutukako nagga anko kwatako wano owulire. Kati n'ogenda ng'okwatako abasajja abatemesa
agenda akwatako n'awulira ewanene n'aga ngenda n'onu. Abakazi ennaku zino bagula obukuta bw'enkoko n'abuteekamu ebigimusa ebizungu ne yeebaka kyabugazi n'abuyiwako kuli kakyala n'ayambala empale n'ebukwatirako bw'eti. Bw'akikolera emyezi 2 agenda okusanga nga wazimbulukuse nga waliwo ekigimusa. Kati baakizula nti abasajja ennaku zino baagala binene. Okitegedde kubanga abasajja ennaku zino bwakutuukako nga kantu kalinga akakwa aga bannange kana akakwa olaba simu jjijjako gifuula bize takuddamu n'ogwa omusajja eriyenga yaayaana kiki ekyagoba boyfriend wange kumba akantu yasanga kalinga akakwa. Mulimu abantu abalina obuntu obulinga obuguddeko obugwi kuli okitegedde nga balinga nga abazaalibwa ne sikoseero zinganako kaaziŋŋama. Okitegedde kati abaana ennaku zino bagezi agula bukuta bwa nkoko n'agula ebigimusa bino ebikola green ku kasooli. Okitegedde ekigimusa ekizimbulukusa n'akigatta n'obukuta bw'enkoko n'ayiwako neebaka kyabugazi n'abutumako katumo n'agula ebiwale bino ebigazi bino binnika ebyabakazi abanene n'akyambala n'asibiramu obukuta obwo. Wayita emyezi 6 nga si munene mulwadde alina n'okugenda mu ddwaliro ne bamubuuza gwe wano walwadde oba n'agaa nedda bunene bwayo si badde si bulwadde bunene bwayo. Kati abakazi ennaku zino bagezi okitegedde abamu bagenda mu ffako abamu bakozesa obukuta bw'enkoko teno bubaamu ne kalimba. Abakazi nabo banaatutamya kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati mu mbeera eyo tubadde twogera ku nsonga y'omuzimu ku mukyalo ono. Omuzimu ogwo guwa ebyago, omuzimu guleme kukwata mu ebyo by'osinga kwagala. Gujja kukwata mu by'abasajja olaajane, gujja kukwata mu mirimu olaajane. Kale kigaana okutambula ne weezuula kiki? Obulamu obwaleero wandibadde obulumya, obulamu bw'omu maaso ne bukusanyusa. Si kirungi kukomekeza na bulamu bubi, kirungi olumya obulamu obusooka, obulamu bw'omu maaso busobole okukunyumira. Okitegedde? Kati omukyalo ono twagala tweyongereyo. Twagala tweyongereyo n'ebibuuzo bye tuwulire. Omukyala nno alabika yeddira nnyonyi. Oba yeddira nnyonyi. Naye ndowooza oba yeddira nnyonyi oba mamba. Naye ndowooza bamuyanja batera kuba nga beddira nnyonyi. Bamuyanja, batamuyanja, baani. Bifaanaganako bwe bityo. Alabika yeddira nnyonyi. Okitegedde? Twagala tulabe omukyalo n'ebibuuzo bye. Osanga tinaffe binaatuyambako abalala. Okitegedde? N'ekirala jjajja kiva ku ky'omuntu ng'oba like ng'osaba ng'oli mu kitundutundu ekyokusaba kuba kati nga zino essaala waliwo essaala zentera okusaba zewagira zewasabisaako. Oyinza okuba ng'oli mu kitundutundu osaba. Jjajja nina ekintu ekitera okunzijira nenfunamu engeri oba ng'oyo omuntu wanaabeera n'endali n'ofunamu engeri y'endali bw'eti n'ofuna ekifu ku maaso bw'oti ng'olaba ebintu bitandise buti ng'engeri y'okwetoola ng'ofunyemu ng'engeri y'endali ng'otandika engeri yagira okwenyenya bwe kutyo. Jjajja kiva ku kyekyo ekintu. Kakati n'omukyalo ono munaafuna engeri y'endali. Ate no n'abantu abamu bwe baba beegatta nga bali mu buliri. Katugamba abakyala nga bano ng'ali n'omusajja ali mu buliri alina w'atuukira kiringa nga bonna osimbula emmotoka n'eyingira sipiidi 2, 4 n'eyingira sipiidi 8, 10, 12. Kati ne bano abantu naddala abakazi bano alina w'atuukira mu bintu by'okwegatta n'ayingira sipiidi 14. Naba nga takyategeera, naba ng'alaba mabati waggulu geetooloola siiringi, nalaba amataala nga geetoola, nalaba emunyenye. Era kyova abamu bajjamu n'ennyimba musimanyi wantuusa mu bwengula. Atuuka ekiseera n'asiruwala. Okitegedde? N'abeera ng'alaba munyenye zokka waggulu, alinga ali mu byewuubo by'e Bulaaya. Okitegedde? Alinga ali mu bifo ebisanyukirwamu. Ate bwe bavaawo n'akusaba ssente. Kale n'abakazi bano bakusobera kye baagala. Takola, talina kyakola, abeera wamu. Abeera wamu. Omusajja n'abonaabona agenda okuvaawo ng'alinga ava okukabala amavuunike. Ate musajja wattu ne bamala ne bamusaba ssente. So ng'ate abakazi bandibadde basasula. Okitegedde? Kubanga alina w'atuukira mu sipiidi 14, omukazi n'atandika okutunula endali.
omusajja waba yetegereza nnyo ng'ettaala ebadde yaka kubanga abakazi abamu balina amaaso amanene ebiisa ebimu ne bwabeera mu nzikiza abakazi abamu balina ebiisa ebyo eby'endege ne bwaba mu nzikiza oyinza okulaba omukazi ng'atunuza ebyeru ng'omukazi alinga afudde biki omusajja alina n'okuvaako n'adduka okitegedde balina ne batuukira akatundu ne basiruwala yenna n'asiruwala nga ne bw'omukuba emiggo tavaawo okitegedde kati abasajja bajja batandika okusasulwa kubanga abazze kusanyusa ate abasajja tebalina kibasanyukamu kyova olaba ekirowoozo ky'okutwawulamu kirowoozo ekyo kyandize mu Uganda wano ne bazimba ekisenge abakazi ne babeera bokka n'abasajja bokka ne tulaba abasooka okuwalampa ekikomera nze ngamba abakazi balina okusooka okuwalampa ekikomera kuba abakazi ennaku zino batabuse okwetega kufuusa okwetega waakiri omukazi walaba tafunye mulenzi teyeetega oguyaaye nga guli ku mayirungi lukakumugamba kimwana gwe demu kati mwana stole kikawani kyobadde ogamba ki onjagala mwana ate simanyi wosangibwa mwana nze mbeera wali ku kigobero waleka muuca nze singa nali mukazi singa seetega omuyaaye okitegedde mba noonya kunyumirwa kitegedde ate abayaaye babeera babawuna banyumisa omukwano agenda agalya agenda agasala eno okitegedde agenda agalya bwagasala bwakukwatako bwati biki mwana demu lwakuba mwana badde mubanjala wane mwana mwendi ndi wakabi mwana kyakabi mwana wali wonna kitegedde ffe tubaawo wali ku kigobero nga tugasala amawaani kitegeera mwana demu nkumatira abayaaye balina enjogera yaabwe nze singa nali mukazi bannenze abayaaye bansanyusa okitegedde balina enjogera yaabwe bwaba wakumatira akumatira nnyo bwaba wakutambula naawe takweka mu bantu ne kati bano abasajja be mukwana bana b'obusuutisuuti abo akwagala mu lumu n'atandika okukulonda nga bw'otanyirira biki simu n'azifuula bize biki naye omuyaaye bwakumatira aba akumatira omuyaaye amanyi n'okweta ku nsingo ng'ayogera ng'eno bw'abawuna ali mu gasala amayirungi gali mu kamwe ettama erimu lizimbyeko sayidi n'asooka mwana demu nkumatira mwana toto wa lodi olaba ate gwe mwana ndudde nga nkukenga badde nkukenge ebbanga lyonna lyobadde oyitira wano mwana ffe tubeera wano nga tugasala naye mwana omanye ebbanga lyenkulabidde gwe ddemu mwana olwakuba mwana badde mutuzalawa mbu tetuba namajja ne mwana labu mweri kyakabi mwana okitegedde mwana mpoyesaamu mwana okitegedde kati nze singa nali mukazi singa abo abantu nze bentambula nabo kubanga olaba omusanga byamusazisaze dda asobola n'okukeesa ng'ali mu kintu okitegedde abo abayaaye mayirungi gali mukama azimbizaako ettama limu akubeerako nga yeegaaya abanga gusolo yeegaaya okitegedde bwemugaba mwana okitegedde ate abo abayaaye obalaba abamu maaso gaba mamyufu abatunula nga kisolo kati akubeerako wali nga yeegaaya naye ng'ate eno masiini kiriya okitegeera ayinza n'okukubuuzaamu awo mwana demu otiddemu mwana ngenda genda polepole otiddemu okitegedde kati wasanga bana bawala bannalumyanso omwana nalumyanso amugamba gwe genda mu maaso ne siina buzibu okitegedde bwomala ngombikka bwe buwala okitegedde mwana siina buzibu bwomala ngombikka okedemu mwana siina buzibu mwana kinda kitwala polepole obadde otiddemu mwana teweekanga sikyakabi nnyo mwana okitegedde babeera bagaya amayirungi ekikomanda alya kya mutwalo mu ssaawa 2 abo abayaaye bw'osanga waapamye omwana omuto tabuukawo omala kufuna luti okusobola okubuukawo okitegedde saabanyumiza akulala nalinnya mu muzigo omuyaaye mu kikubo nga mpita mu kibuga mu kiro nalinnya muzi engatto yonna neebuliramu ne guyingira ne munda mu bugere nensooka nkwata akati nengenda nga naddira kati bwenti nengenda nga nesokoola mu bugere muno nalinnya muze bugere bwonna ne bugira emizi ne giyingira mu ngatto ate omuzigo omuyaaye nga atera okulya nekakoola alya kakoola atera okunywa kenga anywa kayaga alya ekikomandabi olinnya muzinga bannange kyenagwako kuolo nze sikimanyi nakimanya
Kitegedde kati nze singa nali mukazi abo abantu singa nze beneetega ne mudda ku bantu ab'obusuuti awoza nkuuyo akola mu banka kinakumu n'agwiri baba tebaliimu talina kyali ne bano abayaaye ate omuyaaye okimanyi nti sente zonna nga bwazisalamu ensawo bwazibba aziwa mukazi gwe abakkirizaamu kati mwe temumanyi ne kimwagala kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale kakati bwe tuba tuzze ku mulamwa tudde ku nsonga ensonga omanyi okulandagga kwankwata ate ndoza kusikire okulandagga omuntu n'ava ku mulamwa n'ayogera kino kiri oba nagwo omusango ndoza kirabika Katonda ali bumbuuza naye ali kakati okulandagga kuno kwonna wali olandagga ki okitegedde kakati embeera y'omuzimu nga bwe tubadde twogera embeera y'omuzimu ono omukyala kyalina okukola ayina kwezuula n'okwenoonya okitegedde ayina kwezuula n'okwenoonya nga tannaba kukwatibwa mu mirimu eby'emikwano eby'amaka ebyokuzaala n'ebyenfuna okitegedde kati katweyongereyo n'omukyala ono tuwulire nekyajajja omuntu kiva kuki omuntu okwagala ennyo okulya ettaka anake jjajja nina ekizibu ekyokulya ettaka wangi nina ekizibu ekyokulya ettaka omuntu ogamba nti n'olyako ettaka kati amanda nagwo kati nayiga okulya amanda kati eno mbawala bwe waliyo obwanda obutini bwe bagiramu okumamu obumanyi eno obagira nnyo obubaani bakumanya obubaani naye eryevu ly'obwo obwanda buno obutini bulimu engeri y'omunnyo kati eryevu we ligira bwoti nga bamaze okunyokeza obubaani mu nnyumba yaabwe eryevu ligira obwanda ne bufuukamu ng'engeri y'evvu namubaamu n'obubaani webityo etusiridde naye jjajja buli we bamala okunyokeza bwoti ebyo ebintu byonna ng'ebiba bisigalidde evvu obubaani obisigalidde byonna wembikwata n'embirya jjajja ananga ekintu kisuse buli lunaku mba njagala okulya ebyo ebintu buli lunaku wangi maada naye ekyo ekintu kituukawo ebiseera ebisinga jjajja nga emmeeme nsundukirira nnyo okay kakati omuntu okulya ennyo ettaka waliwo abantu abalya ettaka nga bali mbuto okukuyoya tukuyita kuyoya obwo si bulwadde abantu abalya ennyo ettaka nga bali mbuto kubanga balya ebintu ebyenjawulo ayinza n'okulya eggongolo omukazi ng'ali lubuto alina n'okusangawo emizi n'agamba mpulira njagala n'agitwala n'agisiikako wali n'ateekamu ennyaanya buto kuba n'abeera yagipamyewo aba yalidde ennyaanya ng'era emmere gye yalidde baagisiiseeko omukazi ng'ali lubuto ali aguzibwa alya buli kimu ayinza n'okusangawo omuzi n'asenako n'atwala wali n'asiika n'agukaza bulungi okitegedde n'asaliramu ennyaanya katungulu biki kuba babeera bayoya nnyo okitegedde kati abo be bakazi b'embuto okitegedde kakati kino ekintu ky'okulya ettaka ebya bulijjo abamu batera n'okugamba nti kikuubuuko tulina endwadde ezireetebwa lubaale tulina ekikuubuuko tulina athima tulina sickle tulina olumbe abantu lwe bayita olw'ensimbu endwadde ezo zireetebwa ani endwadde ezo zonna azizaala kabaka sickle athima ekikuubuuko olumbe luno olubayita ensimbu olukuba abantu ne bagwa ne kansa endwadde zonna zireetebwa kabaka endwadde ya kansa yo nga yo ereetebwa kiwanuka eya kansa mu famire okitegedde ereetebwa kiwanuka era byonna nebivaamu simanyi kukalirira simanyi biki byonna endwadde eyo ereetebwa kiwanuka kyokka endwadde eyo emisambwa gikubiikamu obuwuka okitegedde obuwuka obwo era mu ddwaliro ne babulaba era endwadde eyo neefuuka nzungu endwadde ya kansa si ŋŋanda okitegedde endwadde ya kansa si ŋŋanda si bulwadde buganda bulwadde buzungu naye koozi yaabwo sooka weetunulemu emabega koozi yaabwo Samira Lubaale
tojja kufuna kansa. Endwadde zisinga mitego gya myoyo. Endwadde zisinga obungi mitego gya myoyo. Okitegedde? Era famire nnyingi naddala ez'abagagga w'omanyira nti lubaala azibanja abaana wakati baggwamu ndwadde so nga abagagga banoonyayo abasawo abo abakugu abasala ssente nnyingi n'oli omwana bamujjanjabidde kakadde $87,000 naye tebaggwebwamu ndwadde. Amaka gaabwe tegaggwebwamu bizibu. Abagagga be bazaala abaana abayiika endusu ebyana ebirema biki be bazaala bamawube. Mugagga yazimba amagulu ebigere so nga ssente weeri asobola okugenda mu ddwaliro lyonna liyina eddagala ery'owaggulu n'agula eddagala erivumula okuzimba ebigere naye obulamu tebugulwa. Ekiva mu mugagga n'atandika okusiiba mu sitookisi n'atandika okufuuka ebigulu byazimba biki asannyalala biki ebintu eby'enjawulo bwe bityo. Abagagga abasinga bafuna ssente basiruwala ne boonoonekera ddala. Kyokka ng'omuntu gwe yasikira yalina emikalabanda ku luggya, yayambalanga emikalabanda yakomaganga. Kati okukomaga okwo n'emikalabanda ne bijja bimufuukira obulwadde n'azimba amagulu n'emikono gino ne giba nga tegikyakwata bulungi. Era abagagga abasinga batandika okulumbibwa endwadde ezo afuna ne driver nga yamuvuga, mikono gino gisannyalala, engalo tezikyakwata bulungi, amagulu gazimba, ebigere bizimba. Kyokka ng'alina ssente zisobola okugenda n'agula eddagala erisembayo waggulu. Naye okumanya obulamu tebugulwa, omugagga alemererwa. Kati ebizo byonna n'obisanga mu nnyumba ez'abantu abafunye ku ssente era abantu abasomyeko. Lwaki? Ti omuntu asomyeko bw'asoma ennyo n'asoma oluusi ku sayansi ebintu eby'enjawulo biki, abasoma ennyo baagala nnyo okugenda mu makyaki n'okubalaba n'okuwaayo ebirabo ebinene, okutona ebirabo ebinene biki, kati kyaki nata omutima gwe kyaki neegulyako oludda. Kati weegulyako oludde waka eno wabeerayo ebirenzi biganda byabwe obw'ebiwala ebibonaabona ebisiwuukidde ku luggya. Abagagga bakola kimu kyakubaweerezanga sukaali bagulirangayo kiteeteeyi bwe boogera ku lubaale. Abagagga waka babeera bawulirwa, abagagga nga bagamba ebyo tetubyagala mu famire. Kinaawulikika kitya? Mbu beeyita baakitiibwa mu famire yaffe yakitiibwa olw'okuba erinamuko ku baana nga babiri abaasoma balina ku ssente abapakinga wali emmotoka. Kati abagagga bano ne bagema okwebuuza lwaki bo balina ssente, lwaki baganda babe babiri bali ku kyalo balima. Kati ekyo ne kibalema okumanya. Kati abagagga bwe kibalema okumanya, abantu bano ne batulugunyizibwa bano abalumwa lubaale ku famire. Era njagala okubagamba mu bantu mwe balina zi famire gye muzaalibwa. Mwazaalibwa abaana 8 ne muvaamu abaana 3 ne basoma ne basuumuka. Omu ali Bulaaya, omulala akola mu ddwaliro, omulala akola mu bbanka. Muyina ssente bwe mukuŋŋaana emmotoka zipaakinga ewaka. Kyokka mu baganda bamwe muyinamu omwana omulenzi alinga mulalu. Yagezaako n'akola emirimu ne gigaana, n'akuba ku bbulooka ne zigaana, n'agenda mu galagi ne bigaana, mwamutwala mu ssomero n'agaana okusoma nga mumulina. Mu kifo ky'okunoonya kiki ekitudde mu muganda waffe ono, musalawo kumwogereranga nga bw'atayagala kukola, bwe yayonoona ssente zo, bw'abeera awo ngalo bunani, anaatera n'okubba, bw'akugamba nti njagala kujja kulabako baaba, ofuba nnyo okulabika nti tajja wuwo kuba ajja kuswaza. Kati abantu abasinga bafunye ku ssente era abasomyeko mumanye bino wammanga. Mu butafaayo bwammwe kutunula mu famire zammwe gye muzaalibwa, lwaki ffe basatu ffe twafuna ssente, lwaki baganda baffe abalala babeera ku byalo balima? Mu butanoonyereza kintu ekyo n'obutanoonyereza lwaki sisita waffe avaamu embuto ez'akaleekereeke, lwaki sisita waffe tava mu malwaliro? Olw'okuba mulina ssente, buli lwe muwulira obulwadde nti bumukutte ali mu ddwaliro, biki ekintu kyamusimbye kiro, musalawo kugenda mu malwaliro aga buli kadde. Waliwo n'abagagga abamu nga bali mu Kampala omwo abamu Bulaaya ne bawulira nti muganda waabwe mu kyalo alina ebintu ebimulinnya ku mutwe, babiyita bintu, bijja ne bimulinnyako n'alogootana n'agwamu akazoole biki biki n'atabuka ewaka. Kati olw'okuba mu famire mulimu abagagga ate tebategeera, bali ku kkalaamu, bali mu ddiini. Kati abagagga batowa oda mumutwaleko ewafaaza gundi amusabireko, ne bamutwala ne bigaana. Sisita waabwe akola mu bbanka n'agamba maama, nze nagendako ewaajini, nagendako ebukalamu ne ngenda ne bansabira, nalina ebintu ebisuma n'ebintu by'entu ebitategeereka n'enterera mumutwaleko eyo. Ne bamutwala, omukazi ne bamubonyaabonya oba omuvubuka ne bamubonyaabonya n'abeera mu kubonaabona nga bajjanjaba ebintu ebitagenda.
bamutwalako mbaseeka biki ekivamu bano nga bamugamba oyo wa bintu bye. Kati njagala batumirako bannyabo ne bassebo ng'olina ku busente ng'ewammwe mu famire yammwe waliyo ebintu tebibagamba ng'ogamba abo ba bintu byabwe mubaveeko. Beerogoza beekoza. Naye nga abasajja batono ne bakazi battu bali waka babonaabona basinda ennaku naye nga mwe mwandibadde mbayama ne mbakwatirako muyina ku ssente naye nga mwebuzaabuliza mu ddiini mwefudde abatabimanyi kubanga ewammwe temulabayo bizibu. Batumiddeko nnyo ne mbagaliza obulamu n'obuwangazi ne mbasabira ekitangale ky'olubeerera ne kiwummula eky'emirembe kibaakire emirembe n'emirembe amiina. Batumiddeko nnyo bannyabo ne bassebo nga wasoma ogenda nnyo mu kyaki owaayo ebiweebwayo otona biki ebintu ebyenjawulo bakumanyi bakwogerako ku kyalo gwoyamba mikolo gy'okufiirwa ekikoze embaga biki naye ng'ewammwe waliyo baganda bo balina ekibeerabeera ekitategeerekeka naye nga tobakwatiddeeko bayambako. Kutumiddeko nnyo n'enkusibirira entanda nti obuteenoonyerezaako bulumaakuze n'obutanoonya lwaki nze nafuna ssente nsobole okukuuma ssente zange birumaakuze. N'obutanoonyereza lwaki baganda bange bonna nze nina emmotoka nze ndi obulungi nze nkola ki birumaakuze. Kutumiddeko nnyo ne nkwagaliza ensi ey'essanyu ey'emirembe ojja kutuuka okubeera nti abaana waka bakusobedde gwe abaana bo be batateredde abaana bo be basiru be batasoma bulungi bwe baba basomye nnyo abaana be batategeera okitegedde wazaalamu abaana abalema okitegedde abaana bo batava mu malwaliro. Nkutumiddeko nnyo mu bukulu ng'ogenda owangaala ogenda okutandika okusanga endwadde kubanga lubaale bw'anyiiga lumu asalawo n'agambawo ono yalemesa yatulemesezza kale lubaale n'asalawo n'asiraana muganda wammwe lubaale n'akita n'asiraana ate tunaagamba ki owa ssente bw'ajja ewaka bw'ayogera abaayogedde taata gw'awuliriza maama gw'awuliriza ye maama abalala mubanga abataazaalwa okitegedde muganda mmwe bw'ajja n'abaako by'ayogera ewaka byebikola bw'atowa oda byebikola atuuka n'abanga ye muzadde atuuka n'abanga yabazaala mwenda muna yabategeerera atuuka n'abeera nga abazadde bagendera mu nkwawa ze wamma ggwe aliko ebintu by'olaba nga tokyalina ky'oyinza kwogera wabula ng'ebintu ebikulumu byewuunaganya na neiba mukwano gwawo atera okunywanywa kutaaba. Abaana bangi nnyo bali ewaka eyo nga baasiraana buli kimu kyonna buli kizibu kyonna kituuka ku bo kitomera ku bo ne babeera nga mu nnaku ne bagamba kale bannange ye Kaseke n'alina ssente bo beeyagala ntayinza wadde okuyamba kati bajajja bansaba ekijjulo ebimbe binnuma nsula mpunnuuna nsula nnyinya omutwe kyokka ndoota ebintu ebyengeri emisota ginguba naye bw'obagambako bakuyambeko tebakkiriza. Kati muganda w'alina ssente bw'ajjanga bamubuuliramu ebintu ebyo ng'agamba ggwe byebintu obiraba gende waffaza gundi wano nina mukwano gwange yagenda ewa sisita oba ewa seeka bamusabira ebintu ebyo byamuvaako gende waffaza gundi laba ebyo ebintu tetusobola bikola wano. Muganda wo yatowa oda kati mulinde mu myaka awo nga gigenderera 45 48 55 nkaaga gwe nnya bali ewaka ng'obonaabona nga baganda bo bagamba nga bo eddoboozi lyabwe lwakuba balina ssente nga n'abazadde tebakuwulira gwe toli mwana maama bo be baana. Kati gwe nnyabo alumbibwa ekibeerabeera kino weefeeko baveeko oba bagamba ne baganda baveeko bawe ekiseera kasita mugenda kuba mulaba nga mwenna muwangadde bawe ekiseera beebana abasajja boosanga ng'alina emmotoka ate emmotoka bulijjo ze zimuwaga atambula atudde alina emmotoka ebigere birimu sitokisi mu ddwaliro bamugamba toddamu birinyisa mu ttaka bijja kufuna obuwuka gy'obeera bwe bwali bujja ye yabuyita kati mbw'ayambala sitokisi mbw'aziyiza obulala kyokka olwedde obuwuka bwamukwata dde agagere gaazimba okitegedde mubasanga eyo abantu abakulu nga batambula babendabenda. Kati bw'oba olina baganda bo nga baakulemesa okutereeza ensonga bwe ziri mu kika naye nga tebaagala kumanya basomi kiweeyo bw'oyikadde maama oba kisebo oli waka gwe wasiraana mu baganda bo bakuyita muyaaye baga toyagala kukola naye nga toganangako kukola emirimu bagikutwalako ne gikulema n'ovaayo biki ekintu kijja ne kikuwa okumanya biki n'obeera nga toyagala kukola obeera mugayaabo obeera oyagala kwebaka webasi biki ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo okitegedde. Kati baganda bo tebakuwuliriza
kati nkugamba tambula mpola mpola mu kyama gugende wenoonyerezeeko mpola mpola bano baveeko balinde madda balinde magwa balinde bukulu balinde wakati w'emyaka awo tokaayana kubanga abantu tubalabye wakati w'emyaka awo 45 awo 45 55 okitegedde gwe bawe mbuwi kaseera bagumiikirizemu katono 6 awo 55 awo ebintu biba bitambise ebyakulema okukola ng'oli muto wasiriwala n'ogaana okuzuula biki ebitawaanya baganda bo olina ssente wafuuka katonda ewaka wabuzaabuza kitaawo ne nnyoko omwana ono talina kubolitereza lubaali lwakuba ggwe wafuuka ekizibu waka ggwe wasibira lubaali kkubo kati omuntu oyo bamuyina nga balinga 3 mu balina mu famire bafuna ssente bo tebalaba tebalina bizibu basasulwa biki bakazi baabwe beeyagala bwe bazaala bazaalira malwaliro ga bbeeyi biki balinde maada balinde magwa gwe tofaayo kaaba n'ennakuyo beerawo n'ennakuyo tofaayo buulirizaako bakubuulire olina kwetereza bwoti biki bikisirika tulabye abantu bino ebizibu bisinga mu famire ez'abo abeeyita abasomye abeeyita abatava mu kyaki abeeyita abatona kuliko enkiko z'embaga ne bamukubira mu ngalo enduulu n'asooka avimba n'awaayo akakadde tebagwa mu miitingi sibayi tulina miitingi sibayi mikwano gyaffe bagenda kutuuza miitingi mukwano gwaffe alina sibayi muganda bagenda kukwasa biki puroguramu ze baba balina puroguramu z'abaganda be taziwuliriza awuliriza z'abebbali okitegedde yaguma zambiro ebyeka tayagala kumanya oluusi yeerokosa kyonna kye kiri mulinde mu myaka 45 5 55 6 ng'ajja okubalabako ng'abendabenda nafuna nno obuzibu mu magulu omwo abasawo baŋŋamba mbu nafuna obuwuka kyokka talima nti oba asiba ku nkumbi tatambuza bigere buli kadde abeera mu ngatto sapatu biki kugenda mu kinaabiro kukola ki kufuluma ku wabweru mu lujja tatambuzanga ku bigere n'alyoka abebenga ng'azze ewaka taata nno nafunamu obuzibu bw'amagulu magulu gano gazimba ntambuddeko mu ddwaliro malwaliro nagendako erubaga nengendako ensambya kale ndi ku treatment naye gongera kuzimba kati baŋŋamba musiddamu kutambulira awo ngezengako okulabika nti nyambala stokisi abebenga aliwako abebenga gw'owulira bulijjo tebakuwuliriza gw'owulira woli ku bbali gw'oli mwavu n'okufuna omutwalo okufuna omutwalo oluusi gwakukatulira nusu okubeeramu n'50 waguma wooli ate baganda bwe wazaala nabo ne bafuna ssente bo kati waali akyadde ali mukwogera n'abazadde naye taata nagendako erubaga nengendako ensambya badde ku treatment era naye amagulu gaganye okudda mabega gazimba kati baŋŋamba nyambalenga stokisi biki omulala najera nanika okubebenga nfuna amasannyalaze mubiri sannyalaze emyaka gigenderera 45 48 awo 5 gigenderera esente aziwangaliddemu alina n'ebizimbe ati kati mubimanyi ebyokunsi byonna bye tukola byakunsi tebirina makulu obulamu bwe businga kati ye teyakimanya asolooza abapangisa biki n'essente zitandise obutakyamuwoomera yazimba ebizimbe yagaana okuwuliriza ebifa mu famire yaabwe kyokka baganda be baabonaabonanga nga yayonka nabo ebbeere yabavaamu kubanga beerogoza n'ewaka akyala kitono kati yeeyogeza olwo asolooza ssente z'abapangisa obukadde abiri tebumuggwako naye tebukyalina makulu obulamu butandise okutaataagana kakati abebenga nsanyalala omubiri nsanyalala bw'etuulaawo nsanyalala kati olaba taata ngenda nembeera mu woofiisi ku mulimo kati bwetuulira ebbanga eddene ngenda okulaba ebigere nga bitandise okuzimba ekivaamu kusanyalala kati natambulako nengendako ewa dokita omu olwo alina ne dokita w'embu kyokka abo abantu bannyumira balina obubuyabuya buno kirabika ndooza okusoma bwe kwajja kwasaanyawo bya buwangwa kakati munange ng'ate aliko okubebenga taata mune kati bwe ntuula mu ntebe ogenda okulya amagulu wansi nga gasanyaladde katata ng'amugamba oba kugatuuza nnyo ku semiiti kati ne taata naye mubuyabuya tamanyi nti lino evvubuka liba mu ngatto ku mulimu liba mu ngatto liba mu siripa n'ewaka teririna we lirinyirira ku semiiti
kati nga batandika omugamba kirabika ndooza bunyogovu bwa seminti ate ennyumba za seminti kati nga basekamu awo babalekerayo 10 nga basekamu awo essanyu kitegedde enkya bwalwala n'afa amaziga kyokka wano bo bulijjo ssanyu sente ze zibaleetera essanyu biki basogalika akatambaala tebategeera mu kifo ky'omugamba nti wano muganda wo asumbuyibwa alina ebintu ebimusumbwa naye yalinyibwako wano ebintu ne bisaba essabo kati kyokka babuyabuya bali mu nsi soke nezekere namubanywe ne ku kyayi wano ndowooza nnyo kututa kubanga banywe kututa banywe ku kikyayi kikalu ati munnange bw'obeera mu kyalo weeroboza binnakati suusa ebintu ebyo tuli agoziwa ebintu ebyenjawulo era ndowooza kitunava tuwangaala kubanga nze ndabika ndowooza nja kuwangaala emyaka nga 2 nendoza 25 2 tebimmala 2 ate 2 awo era nze nja kuba nkyawasa kitegedde emyaka 2 awo nja kuba nkyawasa kubanga nja kuwasa kati omukazi ajja kutuuka afe nga nze wendi okitegedde mpaseeyo omulala awo nja kujja mpasa bintu byenjawulo bwe bityo nzija nzaala myaka 10 awo 12 mpasa ate era siwira nga nnunya abakazi bagguwe batyo kubanga mugongo kisuubira ndi kugenda kaddi wakati migongo egyaffe giba mirala tulina giri emigongo egyasooka egyo egyasooka kitegedde bulamu si bwaleero bwaluli bintu ebifaanaganako bwe bityo kati pe tujja kubeerawo bintu ebifaanaganako bwe bityo naye akati munnange tulina abantu ababebenga mu ngeri bwekyo okitegedde ekiwala ne kikomawo ewaka kirina ssente kikola mu bbanka tetandika okugamba maama waakyo mama ebintu bibeera binnuma mu lubuto bibeera bintambula kyokka buli kizaala bakirongoosa emulago naye kigaanye okunoonya okumanya kati kyo ssente kizimalira mu malwaliro byana tebiva mu ddwaliro biki obulamu obutandisa obutamunyumira afuna ekintu ekiba kimugulumba mu lubuto naye bw'agenda mu ddwaliro bamukebera mu sikaani tebakiraba naye nga bulijjo ayogerera banne nga bwe bataagala kukola biki bw'abeera ne muganda we omuwala yanoba mu bufumbo alina ebintu ebyamuno byayo nga tajaayo kyokka ono amugamba nga bwe walekawo jjofule biki totegeera weesiruwaza biki era tojja nakuddamu kulya ku ssente zange okuvale wakyawo oyo musajja twamala obudde bwaffe biki omusajja najja n'akunona ne tuswala biki ne batandika okukwogerera mbunga ggwe yeeno byayo mbunga ggwe atalina mpisa kyokka nga makati babeerangayo wakolanga empisa buli kimu naye waliwo ekibeerabeera ekyakulumba omusajja oyo n'omuleka amaka n'ogavaamu kati bano buli lwe bakuŋŋaana nga bakwogerera leero nno ggwe oba ani ali wasaggwe olaba walemwa kaseekende nga yali musajja nga yali yatumanya biki musajja najja wanamala ebiseera bye n'ayanjula ne tuli ebintu by'omusajja ebyobwerere ne tuswala n'otuswaza biki nze era ssente zange nze nkubuulira ggwe nze ssente zange tojja zirabangako ssente olwo ssente azifudde ebyomugaso ebisinga kati obalindanga madda gwe tuulawo oboneebone kkiriza wiini nti ab'ekika banvaamu oba osobodde weebuuza empolampola tuulawo okitegedde olw'okuba gaafuna ssente kasasiro fumbaavu bantu ne bakyawo ennono ne basuulawo ebyabwe nyinza n'okutabuka netandika okutemya ng'empisi ate nze mba natemeza ng'empisi nentemya n'essimu ye eyinza okwatika yatika kwanze bwentemya ab'emitala be bawulira kati nyinza okutemya ku bantu ababuyabuya ab'engeri ng'eyo okitegedde siri wa kusaaga nange musibu bagenda ne bana bakusaaga naye ssebo nnyo ku kyayi watuta banywe ku kyayi kikalu obanywa ekkasera byonna nno babisimbiza wano layini bannange n'okusamira kuno kulungi otuuka ebintu nebyolya byonna ne bikusobera buli kimu ogenza okiryako ku nsiike biki nange bw'osamira lubaale n'atereera ebintu ebyo naye bikusobera tegedde kati otadde wano obuseera wali kyayi mukalu kyayi w'amata wano biki waliwo nakati essunsa ejjobyo doodo n'osiiba mu kulyaguzibwa ng'olinga kisaanyi efaanaganako bwe bityo kale kakati akati bannange bannange okulokopya nerabidde ne wennakomye anti bannange okwogera akati katudde ku mulamwa gw'ono omukyala katudde ku mulamwa gw'ono omukyala katulabe omukyala uno yabadde n'ekibuuzo nakirabidde nekyerabira ate bano nabo tebanzijukiza nti ovudde ku mulamwa
Kyali ndikibuuzo kampulire. bagiramu okumamu obumanyi eno bagira nnyo obubaani. Omukyalo yagambye alya amanda alya n'ettaka. Nagyerabidde maze kuddako mabega maama kuzzako nziriramu katono mpulire nnyawo. Jjajja nina ekizibu ekyokulya ettaka. Nina ekizibu ekyokulya ettaka. Omuntu ogamba nti n'olyako ettaka kati amanda nago kati nayiga okulya amanda. Kati eno mbawala bwe waliyo obwanda obutini bwe bagiramu okumamu obumanyi eno bagira nnyo obubaani. Mpulira. Manyi obubaani. Naye eryevu ly'obwo obwanda buno obutini bulimu engeri y'omunyonnyo. Kati eryevu we ligira bwoti nga bamaze okunyokeza obubaani mu nnyumba yaabwe, eryevu ligira obwanda ne bufuukamu ng'engeri y'evvu. Tetugenda wala kutwalize wamu n'eryevu olirya. Twayogedde ku kikuubuuko, abakazi ab'embuto bonna twaboogeddeko, kati abakazi ab'embuto mubateeke ku bbali tudde ku bantu abali ettaka nga bo. Obwo bulwadde twayogedde ku kansa aleetebwa kiwanuka, twayogedde ku sikoseerozi bulwadde mu famire nga Kabaka babanjiriza ebbanga ddene abantu okutandika okuziŋŋama ne sikoseerozi. Era ayina emyaka gy'akomako omuntu okufa. Ne tuba n'obulwadde obw'ekikuubuuko. Ekikuubuuko bwe bantu abalya ennyo ettaka. Ekikuubuuko bulwadde buleetebwa Kabaka ng'ababanja akubanjiza mu kitundu eky'obwakitaka kya Nawansi. Bwe bulwadde obw'okulya ettaka. Famire yammwe Kabaka aba ababanjira ettaka eryo gy'okomoddira terivaamu kalungi. Okitegedde, kitaka kya Nawansi aba akubanja. Okitegedde, tulina obulwadde olala bwe twogeddeko, obulwadde bwa puleesa buleetebwa musajja mukulu Kiwanuka obwa puleesa. Kyokka si buli puleesa, waliwo puleesa ezijja oluvannyuma lw'okuba nti emisiwa gyo mifunda, oyina nnyo eddembe, weewe nnyo eddembe kw'oteeka okulya ebintu ebisiike, kati n'ojja omera amasavu ku mbalama z'omutima ne ku mbalama z'emisiwa ne kujja kumerako amasavu. Amasavu ago ne gajja geetondeka mu nnyama we gatabadde. Kati amasavu gano mu kufuna ebirungo ebigagezza nagwo okufuna space, emisiwa zino givaamu ne gifunda. Kati emisiwa gino mu kufunda omutima gutandika okupampinga, kuba omutima gulinga oil pump. Omutima gwennyini pampu, ng'omutima ye pampu y'omuntu. Singa badde mmotoka ye yandibadde oil pump. Sigamba pumpkin ensujju, no. Sogera pumpkin, njogera ku pump, oil pump. Okitegedde epampinga oil. Kati omuntu alina pump epampinga omusaayi oba tumuyite oil. Kuba omusaayi gwe gutambula mu byonna, mu binywa, mu biki, mu joints ez'enjawulo. Omuntu n'asobola okumuvinga, okuzanyisa engalo, enkokola, biki, okukyuka ensingo, biki, amaaso okutambula, biki, kiva ku musaayi. Omusaayi gutambulira kumu n'amazzi bya Luganda. Kati ebintu ebibeera mu musaayi bye bitonda ekirungo kye twandiyise nga oil. Okitegedde, oil. Era omusaayi ogwo n'amazzi gwe guliikiriza ekitundutundu kye tuyita ekimeremere ekibeera mu binywa. Ekimeremere ekibeera mu binywa kirimu ekirungo ekifaanagana nga bw'olaba giriisi. Okugeza, tuyina ennyingo ennene mu maviivi ne mu nkokola. Ennyingo ezo ennene zituddemu ekitundutundu eky'eggumba amagumba gakolera joint. Kati amagumba ago ne gayambwako ebinywa. Ebinywa ne biyambwako ekirungo kibanga giriisi. Kyokka giriisi oyo byonna biriikirizibwa ekitundutundu ky'amazzi n'omusaayi okusobola okubeera nga biramu ng'era tebyekwata. Giriisi nga bw'olaba emmotoka, omuzungu yakoppa muntu okukola ebitundutundu by'emmotoka oba eby'ebidduka, okubeera nti waliwo ebifo ebiteekebwamu giriisi, waliwo ebifo ebiteekebwamu oil, ate oil aba ne pampu. Kati pampu y'omuntu gwe mutima. Kati pampu yeetuuka n'eremererwa. Okitegedde, singa omuntu aba alya nnyo ebintu ebisava, bintu ebyo ate ng'alina eddembe, talima, takuba bbulooka, takola ki, talina budde bukola. Kati amasavu gano lwe gazaalibwa ku mutima, ku mbalama z'omutima ne ku mbalama z'emisiwa egimu eminene, emisiwa emikulu egikola main. Kati wasangibwa waliwo ennyama nga omusiwa guli ku nnyama. Kati ne wajja weetondawo essavu
kati essava eryo nalyo linoonyawo space. Kati essava mu kunoonya space likula ng'omulandira, bw'olaba omulandira gw'omuti bwe gunanyigiriza ekisenge, kibamu ekisenge ne kyatika. Kati amasavu gano gakula ne gagejja ne gafunawo space etabaddeewo. Kati mu space etabaddeewo omusiwa guno gugenda kufuna okunyigirizibwa. Mu kunyigirizibwa gugenda kutandika okufunda. Kati pampu eno gwe mutima buli gugenda okuba nga gusindika omusaayi gugenda kuba nagugenyi nti gukyalina we guzannyira nga ne gye gusindika omusaayi gulwana nnyo. Kati mu kulwana ennyo kwe kuva omutima ogwo kulwala. Kati omutima bwe gulwala omuntu atandika ebiseera ebisinga okuba nga omusaayi gulinnya ne gukka, gulinnya ne gukka. Buli omuntu ono lwabaako akantu kakoze oba ng'atambudde olugendo omutima gusindika omusaayi nga bwe gwali gugusindika. Omuntu ono lwabeera ewamu ng'abadde takola omutima guno gunafuwa. Kati waliwo ekintu kye tuyita okulinnyisa, oba tukiyita tutya, oba temperature oba bintu ebyenjawulo. Kati guba musaayi nga ensindika y'omutima waliwo olw'emisinga. Kati omisiwa gye bagitambuliza omusaayi guno ku butikitiki obutasaanidde kusoba. Kati omutima buli lwe gusindika omusiwa guno nga gwafuka mufunda, omutima ne gumiisinga eddakiika ezo oba obutikitiki, omuntu agenda okulya nga aggwamu amaanyi n'asooka atuulako wansi n'afuna ne kiika mu ngulu ze. Kati ng'omanya nti waliwo ebitundutundu by'omusaayi ebigero ebirina okutambula mu mubiri bimiisinga. Mwe muva ekintu kye bayita obulwadde bw'omutima. Kati omusaayi guno n'amazzi biba bimiisinga, sometimes biba bimiisinga. Obutikitiki obumu pampu tepampinga bungi bwa musaayi ogubadde gupampingibwa ku makya. Okitegedde? Ebigero by'omusaayi ogulina okutambula mu mubiri, pampu erina okuba nga omusaayi gwetooloola omubiri gwonna. Kati pampu waliwo lw'enafuwa n'ekubamu miisi. Kati mu kuba miisi kwe kuva omuntu okuwulira nga omubiri guyenjebusi gunafuye. Kati akameme ne katandika okukubira okumu. Kati waliwo pampu eno lwebeerera ddala ng'omusiwo oguzibikidde nepampinga nenyigiriza nepampinga nga guyitawo butini. Kati mu kuyitawo obutini eno emisiwa girinyisa omusaayi ku bwongo gijja gireeta omusaayi nga mutono. Kale ekintu ekyo kye kivaamu omuntu okugwa eri. Bino bye twogera ne bannasayansi tebabinnyonnyola. Nze ntabulwa n'abantu ekibasomesa. Oli n'amala obudde n'asoma, kati ffe twakoma wansi. N'ate abantu bamala ebiseera n'asoma n'atambula n'endulundu y'ebitabo, ensawo ejjudde okulivayizinga ebitabo, simanyi amaze P7, simanyi senior 4, ate simanyi agenze ku masteringa diguli n'agenda n'agimasteringa n'atakoma okwo n'agendako mu Cambridge University mu Bulaaya biki n'asoma bw'asoma bya science mu dokita. Neffe tutula butuuzi wali n'osamira n'otandika okunnyonnyola ebitundu by'omuntu. Abantu bo babaaki? Abantu mudde ku nnono, ennono ze zivaako amagezi. Abantu mujja kufuna amagezi amazaale musome nga mutandike n'okuyiiya ebintu ebikalu. Ne kati emyaka gyonna Uganda gyemazeewo kati mbu bayiiya kando. Bakola eseffuliya zibboola, bwe bakola ebintu ebiweese babikola mu byuma era ebyajjiramu emitayimbwa. Abazungu era bye baafulumya tebasobola kwekolera byabwe wano. Lwaki? Kusoma muwawa, amagezi amazaale baagasuula. Magezi amazaale musoke muganoonye mudde mumanye bajjajja mu buwangwa n'ennono. Awo ate oluvannyuma mwongereko ag'essomero mujja genda okulaba nga Uganda ne yeefulumya ebintu ebyayo. Ne kati Sembula amakolero industries zirimu era bazungu ba China biki, olaba n'obubiriiti birimu bazungu. N'abantu ba wano otamwa. Ensi etuddemu abantu ababuyabuya. Otamwa. Kati ffe tusobola nkunnyonnyola ggwe ebintu by'osomedde ebbanga. Kitegedde n'abantu nze abantu ekyabafukira nakyo kikusobera oba kiki oba gwali gumese. Abantu abasinga ebimese bibafukira. Kitegedde n'abeera mu buyabuya bintu bifaanaganako weebityo mbu profesa, naye nga profesa ki? Bw'ajja ate gwe omutegeerera. Bintu bifaanaganako weebityo gwe omutegeerera. Tukugambye bwe tuti omuntu alina pampu mu mubiri. Pampu buli lwepampinga oyiro. Waliwo oyiro ateekeddwa okutambulira mu misiwa. Kati emisiwa gino gigenda gifunda. Kati omuntu kiki ekimuviirako okugwa eri? Ne bagamba nti puleesa zimukubye.
kimuviirako kugweri. Ekimuviirako kugweri kiva ku bungi bw'omusaayi ogubadde guteekeddwa okutambula mu buli ssaawa mu buli butikitiki mu mubiri gwonna okutambulira mu mutwe, kuba omusaayi guba gwetooloola bwetooloozi, gubanga mazzi ga firiigi oba gaasi wa firiigi. Gaasi wa firiigi aba atambulira mu nsekeze zibeera emabega, aba yeetooloola buli ssaawa. Kyokka gaasi y'omu oba amazzi agabeera mu nsundwe ya firiigi, okitegedde amazzi ago ge gaba geetooloola buli ssaawa ge gaba geetoolooleramu muli, era ge gamu tegeeyongerako bungi. Kati n'omusaayi gw'omuntu we guli. Kati ebigero by'omusaayi ebirina okutambulira mu misiwa okusasaanira omubiri gwonna, okusinga ebigere ebyo bitambula byambuka mu mutwe ne bidda mu bigere. Kati omusaayi bwe gulemererwa okulinnya olusozi, okutambula mu bitundutundu by'emisiwa gino emikulu egikola meini, mu bifuba, mu mugongo luddawa, mu bulago paka mu mutwe waggulu, kati omusaayi ogwo ne gujja kitono, ne gujja kitono ku bulijjo bw'okozesa, kwe kuva omuntu okugwa eri omulundi gumu. Singa pampu gwe mutima, singa esindika omusaayi ne gubeera mutono n'ogwa eri, n'emala n'erwana nnyo pampu eyo, n'erwana nnyo n'epampinga n'ekifuba ne gujja, ye muntu pulesa gwe zikubye n'amala n'adda engulu. Okitegedde? Kyokka singa pampu eyo ekuba omusaayi ne gulemerera okujja n'ogwa eri, kye bayita nti pulesa zimukubye n'ogwa eri, pampu n'esindika nga esindika era enyigiriza era nga bujja butono, ye muntu gwe bayoolayoola ne bamutwala emulago, pulesa zaamukubye, gwe baatutte ssaawa 5 ez'emisana n'adda engulu ssaawa 12, ng'abasawo bamaze kulwana, balina eddagala lye bamukuba erigezaagezaako kulabika nti linyigiriza emisuwa gino gaziwa, ebintu ebyenjawulo, obuntu obuweke bw'emisaayi, ebintu bw'ebityo, ne bamukuba eddagala ne lirwanirako omutima guno. Eddagala liri liba terigenda kuvumula, liba lirwanirako omutima guno. Waliwo n'eddagala erirwanyisa amasavu, waliwo eddagala erirwanyisa omusaayi nga pampu ebadde eremereddwa obuweke, bwo ne bulinyisa omusaayi mangu paka waggulu ku mutwe, kuba omutwe guno gwe guvaako obuzibu, si bigere. Omutwe gwe guvaako obuzibu, gwe guba nga gufunye omusaayi ogutali gwa bulijjo, ekivamu olina kugwa wansi. Okitegedde? Kati ebyo ebya pampu ne mbivaako. Abantu bano babeera mu kiraasi nange ekyafukira bano abantu. Kati kandabe ono omukyala kazi twayogedde ku kikuubuuko, katulabe kazi yagambye atya. Ttaka anange jjajja nina ekizibu ekyokulya ettaka. Ate naawe mukazi gw'olokopya ate teweerabira. Buli kadde abajjukira abakumulamu abamu kiraasi biki naawe teweerabira. Muntu n'alokopya n'ayogera kino nakirira sitirunge. Mukazi ono naye nalabika alokopya. Kazi twagambye yeddira nnyonyi. Nina ekintu ekizibu ekyokulya ettaka. Kati yogera olwo oleme kumala. Kale ebyokulya ettaka bina tubyogedde, kira nsubira oba otegedde. Kabaka akubanja. Bw'oba ne kansa kiwanuka akubanja, oba ne puleesa kiwanuka akubanja. Twawudde puleesa eziva ku kulya ebisiike, tuzibasomesezza. Bye mwasubwa okusoma mu science ezi. Maddanga musimanyi biology, simanyi zoology, simanyi atology, simanyi ebintu bye archaeology, biology, simanyi zoology. Ne mudda mu kusoma ebintu ebitaliimu makulu, ebintu ebyenjawulo. Kati biology, bannasayansi nabo nno baatulemererwa ffe abatudde mu mpewo, beewuunya tunywa amazzi agatali mafumbe mu nsumbi biki. Samira Lubaale akugirewo obutwa bwe yateeka ku nsi. Lubaale yateeka obutwa mu nsi, mu nzizi, luddawa, buli wamu, buli wooli nkufuna, abantu bwe munaaba mujeemye mujja kufa ng'ebintu bye mutategeera. Okitegedde bannasayansi ne banabagamba batamufumba amazzi biki mujja gafumba, mujja ggula obutimba bw'ensiri, mujja kukola kiwe, muliba temusamidde, endwadde tegenda kuggwa mu bantu. Buli ndwadde ne siriimu bulwadde buzungu, naye ate siriimu okukwata embeera ŋŋanda yebeera ekusumbuwa. Nkiddamu, siriimu bulwadde buzungu, siriimu bulwadde buzungu, naye siriimu okukwata ewammwe waba tewateredde, empewo ze wamwe zikuvaamu bubi.
empewo nga zibadde zikyakwagala osobola okwenda kuno nakuli nga tofuna bulwadde. Era temulowooza ti abantu abasinga baliwo nga tebalina bulwadde mbu buli budde bakozesa kondomu biki. No nedda, tebakulimba. Abantu abasinga obungi bali ku bukuumi bw'abajjajjaabwe. Asiruwala yanogoka. Yo gyonna mitego gya nsi, mitego gya ku nsi. Ebirwadde bisinga obungi mitego gya ku nsi. Musamire muwangaaleko mufe nga muteekeddwa okufa ku mbaavu. Okitegedde? Kale kikubuko tukugambye kabaka akubanja. Okitegedde? Kansa kiwanuka yaba akubanja. Ate kansa ayinza obutawona okujjako nga yakakukwata n'olabuka n'otambula. Puleesa eziva ku kulya ebisiike tuzoogedde. Waliwo puleesa ezireetebwa kiwanuka. Kiwanuka olutuuka buli kiro buli lwebaka ng'akubuza otulo. Nyempewo zikubuza otulo nga buli kamu akajja kakugwa mu matu direct. Ejjinja erikubye ku nju, ebinyonyi bikaaba ekiro, ebinyira ebikaaba, omuntu azattire mu nnyumba wabweru, biki buli kimu ng'okyula buli kimu ekivaamu ekiro tulo gye tuko okukubula ng'otandika okutuuyaniriranga. Abamu bazukuka ekiro ng'agenze mu kinaabiro okunaabako ng'ebbugu mulimu kutte naye nga kivudde kubanga obwedda atunula. Awulira ebintu ebyenjawulo, abasattire bweru yabawulira, abakwata ku madirisa yabawulira. Ekivaamu atandika okufuna okutya mu mubiri. Bw'afuna okutya mu mubiri atandika okubeeranga ng'atyemukirira omutima. Kati puleesa ezo ez'ekika ekyo kiwanuka yazireeta. Tulina puleesa za mirundi ebiri. Kyokka puleesa ezo ezivudde ku kubulwa otulo n'okugwibwako ebintu eby'enjawulo bakunoonya okusiba biki kiwanuka akutegaatega ebintu nga yeegattidde wamu n'amayembe. N'ofuna olutwe olumu nga lubeera baagala kutwala ku poliisi, bakuwaabidde biki oluusi ebintu by'otamanyiiko mutwe n'amagulu, ebintu eby'enjawulo bakuwaayiriza, oli n'ayogera ebintu ebitalina mutwe n'amagulu, oluusi n'abyogera mu bazadde bo, oluusi oli n'akuwaayiriza mu mikwano gyo, n'owulira ng'ebintu kafa akalimba kasasira ebimu tobimanyi, ebimu obimanyi, abantu ne boogera ebintu ate be babyogeddemu ne babikakasa balabe bo, kati n'egibadde mikwano gyo ne bakukyawa biki. Kati lubaala akuleetera ekibeerabeera ekyo n'otandika ku mutima gw'okuseseetukanga, n'obeera nga mweraliikirivu, n'otunuulira n'omuntu gwe wayambanga ne gwe waweererako mu ddwaliro, olwaliro tolina ssente, gwe waweererako mu masomero, kitegedde nga yatuuka n'asoma n'amala ng'olwaliro alina ssente nga tasobola dde okuyamba abaana bo. Kati ebintu bingi biviirako omutima gw'okuseseetuka. Okitegedde n'otunuulira omuntu gwe wawulanga, gwe wayambanga, gwe wawanga ekyokulya, olwaliro gwe tolina bulungi ssente takuyamba ne bamukubira essimu aziggyako. Kati ebintu bingi bivaako abantu obulamu bwabwe okwonooneka. Kyokka lubaale yatonda ekibeerabeera ekyo ne kijja kikukwata ne kikutuula mu mutima. Kati ebintu ebyo bimala okukutuula mu mutima ojja obulwa otulo ekiro. Kati otulo ekiro n'ojja oteekako okubeera nti owulira ebisattira ebweru ebikwata ku madirisa ebikoona ku nzigi biki, gw'owulira enduulu, gw'owulira ebidongo byonna na biki osula otunula. Kati mwe muva omuntu okutandika nga buli kiro okufuna ng'olubuguuno. Kati olubuguuno olwo ne luvangamu omuntu okuzuukuka ng'ekiro okugenda okweyiwangako amazzi mu mutwe oluusi omubiri gwonna. Kati ekiva mu ekyo puleesa ziba zijja. Puleesa ezo teziva ku busava, teziva ku kulya bintu bisiike. Puleesa ezo kiwanuka yazireeta. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ebintu ebisinga obungi muyina okubyegendereza biva ku kipuleesa ezo puleesa ez'emirundi ebiri. Kati obulwadde bw'ensimbu buleetebwa kabaka ng'atudde mu kitundu ky'omulongo kizza. Obulwadde bw'ensimbu buvune bw'omulongo kizza butandika mpolampola ng'obusaga ne bukuba omwana wo ng'ali mu myaka 3 ku 2 ne mubugayaalira n'ogenda mu malwaliro ne bamunogera eddagala bikikumbe muyina bbanja ng'abazadde muyina okugenda okubika kabaka ne mubika omulongo kizza ne mugoberera. Kati mwe ne mubifuula eby'okumuyirangayo ku ddagala obulwadde ne bwongera mu maaso bubasiikiriza bumala myezi 2 ne bulyoka bumala 2 ne bulyoka bumukuba kati ne mugayaala. Obulwadde ne bujja bumumalako emyaka 3 nga tebukyawona. Kati abantu abalina abaana bakubwa ennyimbe mu famire nga mwazituuma nsimbu agwa n'abimba n'ejjovu biki ng'abaana bwe batambulira ku ddagala tubatumiddeko nnyo nga mulowooza kijja kukoma ku oyo mwana kuba obulwadde butulira. Bw'olaba bukutte oyo omwana omanya nti ne mu famire bwaliyo bujja bulondola, bwe mutereeza nga budda ku bbali, bwe mugayaala nga bukomawo nga bulondoola abaana. Tebukoma ku oyo, n'abaana be muzadde bajja kuzaala abaana bwe bati ekirwadde kye kimu kijje kikubba omwana oyo. Kati obulwadde obwo bwe bumala ku muntu emyaka egiwera nga 6 buba tebukyawona. Obulwadde obwo bulabuukirira omuntu bwakamumalako omwaka gumu 2 3 omwana yajjanjabibwa n'awona. Butudde mu katuntundu akakizza naye nga kanaaluzaala kizza yaani oyo kabaka bulamu yaba abanja. Tulina obulwadde obwa bulusera, tulina obulwadde ebirwadde byonna bijja lwa lubaale.
kyokka ebirwadde byonna nebitwogeddeko babikebera mu malwaliro nga birwadde bizungu era nga birina n'eddagala lwakuba teribiwonya. Ebirwadde byo tebiwona, byonna byetwogeddeko. Ebirwadde ebyo bizungu, naye omuntu akubiika amagi mu mubiri, ebirwadde ebyo bisooke bikwate, ziba mpewo. Okitegedde, ziba mpewo. Famire bwe zitereeza lubaale ne zimutereeza bulungi nnyo, endwadde ezaali ziruma zonna zigenda. Typhoid, biki byonna ebiva ku mazzi agatali mafumbe ag'enzizi. Okitegedde, kyokka bwe mutereeza lubaale ate ekituntundu kye mubadde munyweramu amazzi amabisi nga gabalwaza typhoid kiri nga baba gamufumba amazzi, bwe mutereeza lubaale, lubaale atandika bagamba kima amazzi ku luzzi ng'ogateeka mu nsuwa ne mu nsumbi ng'oteekako olwendo. Era lubaale takkiriza kufumba mazzi gateeka mu nsumbi oba mu nsuwa. Kati ne weebuuza obulwadde obwakukwatanga luli ng'onywa amazzi amabisi kati bwalagawa. Mwerabidde nti eriyo omulembe gwa Kabaka eyajeemera Katonda, Katonda n'asindika obulwadde mu nzizi ez'Obwakabaka bwe yali akulembera. Abantu bonna buli yakimangako amazzi n'afa olw'obujeemu okutuuka Kabaka lwe yagonda ku mulembe gwa Yozefu. Bwe tudda mu Bayibuli mu kitabo kya Yakobo, okitegedde, ebintu ebisinga mulina okubimanya. Ensi lwaki ebintu bye mulyako bye bifa? Lwaki emmwanyi ze zirumbibwa obuwuka? Lwaki ebitooke bye byengera endagala? Lwaki kasooli takyabala nga tomaze mufuuyira? Lwaki ebintu byonna kabibeere ebijanjaalo? Ekintu ekitaaliwo mabega eri, ebijanjaalo ani yali amanyi nti birifuuyirwa ng'eddagala? Mbo bibale simanyi bikule bulungi. Ani yali amanyi? Baateekanga buteesi kasooli mu ttaka, mpozi nga bateekako obusaku babanga balunzi. Nga tewali binombo ate aliiriddwa ate biki ng'era abala. Ku mirembe egiyise ebijanjaalo ani yali amanyi nti birituuka ne biweebwa ebigimusa simanyi biki? Ani yali amanyi nti ebitooke birituuka ekiseera ng'ettooke erissaako ettooke ne lyengera ng'ate tto? Ani yali amanyi? Lwaki ebintu ebyeyambisibwako omuntu bye birwadde? Lwaki amazzi ge galimu obuwuka? Okitegedde, lwaki emituba ginyirira? Lwaki emivule ginyirira? Lwaki emigavu ginyirira? Lwaki ebintu ebitaliibwako muntu byo binyirira? Okifunamu ki? Lwa bujeemu. Abantu bajeemu ate abantu boonoonese. Osanga abawala nga beekolako ebbuba, bawala na bawala beekwata mu busolo ne bambala ebusolo bwa pulasitiika, abawala ne beekola. Abantu baseseetuse, emyoyo gy'Obwakatonda gyavaawo waddawo myoyo mibi. Okitegedde, abantu babuzaabuziddwa nnyo balowooza bye bakola bye birungi, kumbe beesulise. Ensi yava ku kkuba etambulira mu nsiko. Okitegedde, ensi yava ku kkuba etambulira mu nsiko. Abawala n'abawala beefunako appetite era ne beekola, nga beekozesa engalo, beekozesa ennimi, ebintu ebitaaliwo, bambala pulasitiki ne beezinira ddala. Omuwala n'afukulira ddala akabina n'amatiza munne, oyo bw'akuwooli ng'amaze, ono ng'amaze, oli naye nadda waggulu. Ebintu ebitaaliwo. Kati mujja kukaaba nnyo, mujja kubonaabona nnyo, kubanga bwe musomye mufuusa abantu abatategeerera ddala. Okitegedde, abantu musudde ennono, ennono ezaabanga zitubuulirira, emyoyo egyatuwanga okumanya. Kati emyoyo gy'Obwakatonda giri ku bbali. Kati abantu batambula na myoyo gya buseegu, egy'akaseegu. Omwana w'ateera emmana ku lupapula bw'ati n'agikuba ekifaananyi ku ssimu n'agiweereza munne alabe nga bw'avaamu amazzi amangi. Okitegedde, ate emmana eyo n'etakoma ku oyo, n'etambula ensi eno yonna ng'etambulira ku mitimbagano. Naye nga mwana wa wano mu Buganda yazaalibwa Mikayiri, yazaalibwa Nabbosa. Okitegedde, mwana yeddira ekika, ayina omukulu wa kasolya wa Kataka, era omwana yeddira Nkima oba Lugave oba Mbogo oba ki, mwana wa wano. Okitegedde, emmana n'agikuba ekifaananyi n'agiweereza munne, n'etambula ku intaneti n'etuuka ne Bulaaya. Okitegedde, kati omyoyo gy'Obwakatonda gyatwesamba, tulina kwesabira nnyo. Okitegedde, bintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati nnyabo, endwadde tuzoogeddeko. Oyogedde ku kintu ky'okulya amanda. Omuntu alya amanda bulijjo Kabaka baamubanja. Omulimu gw'okwokya amanda, abantu abookya amanda kizibu okugufunamu. Abantu abagufunamu be bano abagagga bannannyini zifuuse abagatwala mu Kampala ng'asuubula masuubule. Naye abantu abagookya kizibu okugafunamu. Abantu abakuba amataffaali kizibu okugaggawala. Abantu abasala embizzi kizibu okugaggawala. Lwaki? Embizzi zituddemu ki? Ne bw'olisala embizzi emyaka 10 tojja kufuna ssente okujjako kuzimba amatama n'okwengera ennyama yo omubiri. Okitegedde, wabula bano abagagga asinzira mu Kampala n'agamba nti ntadde wali essaliro ly'embizzi oba lufula y'embizzi. Abo si be njogerako,
njogera kuba n'abantu abasazi b'embizzi abatta embizzi abatava ku midala gya mbizzi abo benjogerako abo ne bw'olizisala emirundi kakadde bagenda bagamba musimanyi embizzi zirimu ekirungo ekiyamba ku siriimu bwe kiba mu ekiri abagirya bagirye ffe tetugaana abagirya bagirye ffe tetugaana okitegedde naye ffe mu lubaale tetulya mbizzi ffe abalubaale tetulya mbizzi ffe tumanyi embizzi embi kati muba mugira ne muzimba obutama simanyi biki simanyi erimu ekirungo ekiyamba ku siriimu biki ndoza n'abasiraamu bwe banaawulira nti eyamba ku siriimu ndoza n'abasiraamu banatandika okugirya manye ennaku zino abantu banoonya bulamu banoonya bawonera kwate tuwulira mbu erimu ekirungo ekiyamba ku mukenenya kati omusiraamu bw'anaakwatibwa mukenenya ng'atadda ku bya ddiini okitegeddera ojja kubasanga nga basoba emabega w'emidaala nga entalabuusi ziri ku mitwe paayo kiro 3 awo zisiike kubanga mulimu ekirungo ekiyamba ku mukenenya abantu babuyabuya abantu bategeere ekyokukola bajja kulekera okukola batateekeddwa kukola kati ng'osanga omusiraamu ku mbizzi kiba kijja okitegedde kati ng'osanga omuwala ng'akolako ebbuba nga toli muwala munne ng'era yeegomba akasoloko yeegomba entunulayo ne mwenyayo bintu efaanaganako bwe bityo abaana baganya okwagala abalenzi ate nga abalenzi bangi wakiri seetego guyaaye seetego omulalu nankolamu kati byebiki emyojo bwa Katonda gibavuddeko kakati gwe nnyaba ali amanda ekitundu ky'amanda kitundu kya kabaka omuntu waba ameketa amannyo nga kabaka amuluma eddagala ly'omuntu ameketa amannyo bw'aba agenda okwebaka bamuteeka ekisiriiza mu kamwa ekisiriiza kye kintu ekijjawo omuntu ameketa amannyo era okwawula amannyo nti ga muzimu gano ga kabaka bw'omuteeka ekisiriiza mu kamwa ne yeebaka nakyo mu kamwa ne wabeera mwana muto n'okimuteekamu okumala ennaku 2 taddamu kumeketa mannyo ekisiriiza omuntu akuloosa amanda agafumba ku sigiri abeera kabaka bulamu okitegedde kakati kansubire nti otegedde bulungi weewaawo abakuume Liiso Ddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu